mwakora ikintu cy'amani irwara rigumire imbera tinungi konkamwe bari byo mukozire byona ngaba bari kuduha bari kubaka sabune na kasukari bari banza kama bahumetisha. Abanyamakuru aba bebemberwa mugenzi wabo Mathias Bufu rukora na Radio Budu mchange cya Masaka yagira ngo ubonka abanyamakuru bacamo kumara bakwatanisa hamwe n'abantu babutosha ukurebeka ngo bahindure mbera yabo nk'abantu abandi kubarukora okufanana ko n'ebitongole ebirala oba n'abakozi abala bali mu bitongole ebyenjawulo twalabye ngo mulimo gofo gw'amawulire naddala mu Greater Masaka twetaaga okuddamu okugutereeza tusobole okukwataganira awamu kubanga newakubadde tuyayaana bulijjo okunoonya ebitongole ebyenjawulo okulwanirira eddembe lyaffe naye ffe tulina okusooka okulwanirira eddembe lyaffe mu mbeera zonna embeera ze tukoleramu n'embeera endala zonna nga tukwataganira wamu tusobole okulaba nga ffe tusobola okusooka okwerwanako ng'abantu abalala tebannaba kujja mu kukola ekyo tusazeewo twekatta bamiruka anaatugatta abamawulire ffenna mu Greater Masaka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda naye nga tannaba kutuuka tabamiruka oyo tusazeewo okusooka okukola charity naddala mu malwaliro ag'enjawulo mu disitulikiti zonna ezikola Greater Masaka Kalangala, Raka, Ssembabule, Masaka, Bukomansimbi n'awalala omulimu guno gwe tukoze wano yonna emirimu egyo gikoleddwa olunaku olwaleero tutuuse mu malwaliro okuyambako k'abalwadde. Era nkubiriza abannamawulire okwegattira awamu era mu bwegasinga buno mwe tujja evumu ery'okutulwanirira oba n'okwerwanirira. Twagala abannamawulire batulwanirire naye bwe banga tetwegase tebayinza kutulwanirira. Njagala kubaza bannamawulire Ssembabule olw'obumu n'okukolera awamu awatali kwekutulamu. Twakirebye nga kyabuvunaanyizibwa nnyo wakati nga tuteekateekera ttamiruka wa bannamawulire mu bbendubiri ya Greater Masaka nga kyabuvunaanyizibwa okukyabyako amalwaliro. Naffe wano Ssembabule tugamba katufire eddwaliro lya Ssembabule fefe ssente ey'okuna okudduukirira abalwadde abo abali mu mbeera ate embi ennyo newankubadde nga balwadde nga tulaba abalala babikola bulijjo ebitongole NGOs zigize zibikola abantu sekinnoomu bazze babikola bannabyabufuzi tugamba naffe bannamawulire tukyayinza dda okukola ki okukikola era tusobola ne tukwata mu katono ke tulina so njagala okubaza bannamawulire. Abanyamakuru abataro bamwe na bamwe bagamba amatuka gobeine omukwekeito kubaza kutandikaho oteireho n'omulimo gw'abakora mu kuyamba abazaire hamwe n'ebindi bintu ebibakora omu kyanga kyabo nk'okuteguura etawuni. Amakuru aga gashakwa n'uwa Kintu Sky TV agensho.